muganda wange Charlie. Omukulu. Wasuze otya muganda wange? Ebyo tobimbuuzanga naawe. Ebyo bya kisiru tobimbuuza. Obviously nze nsula bulungi. Okitegedde? Nze nsula ku kitanda lubiri lulamba. Omufaliso saza ddamba. Kakati nze emirembe jankeera bukezo kati omuntu gwosanze mu mbeera bweti ombuuza otya bwe nasuze. Ate nkukoze iki? Owulidde? Embeera gye ndimu yeeyogerera nasuze ntya. Ate bwe butaba nanjogera. Senga otuukira ku kyakuleese tuula wansi. Tonnyimirako. Kati muganda wange ninamu obuzibu. Obuzibu. Otyo? Omukyala anfaako. Omukazi akufaako. Obwo si buzibu. Nange omukazi wange anfaako. Keya y'amaanyi nnyo andabirira. Ekyo tekirina mutawaana. Lindako. Sitegeeza okulabirira nti olw'okuba ngololera anfumbira. Omukyala bamututte mu ddwaliro bamwadimitinze yeetaaga kulongoosa. Omukyala afa. Omukyala afa. Era kye mbadde nsaba. Olaayo emitwalo aga. Emitwalo abiri. Nkusuubiza muganda wange mu wiiki eki nja kuba nzikuddiza. Naye omukyala yafa. Abiri aga Uganda. Bangambye eddakiika ana zokka nina okuba nga ntuusizaayo ssente zo bamulongoose. Emitwalo abiri aga wano ag'omulembe guno. Aga Uganda sebo. Obwo bwe busiru obubatudde mu mitwe. Ewulidde? Omanyi ssente bwe zibabula mu nsawo. Obwongo ne bukwata ayisi. Owulidde? Kaakati mazima ddala. Ensonga ennafu bwetyo gy'oleese ewange mb'oyagala ssente. Oyagala emitwalo abiri. Nkubye buli wamu. Gwani yakugamba nti no nkubidde buli mukwano gwange gwe mukwano gwange asinga. Tonzigyako waya naawe. Tonzigyako waya. Gwani yakugamba nti embeera tekusobozesa kugwa mu mukwano gwe n'ogenda oganza omwana w'abandi. Ani yagamba mbulaavu ya buli omu. Bw'oba oli mu mbeera mbi, lwaki oyingiza omuntu omulala mu mbeera ye embi? Ebyo saabimanya nti nja kuba mu mbeera mbi. Ebyokumulongoosa nkubulira ekintu kimu. Sente tuzikola nga tulina ebyo zitegekera ebirimu amakulu. Bw'oba wazze ng'omanyi nti n'ogenda kujja wano kuŋŋamba nsonga bwe zityo zaakubalaata. Awo mba sitegeera ky'otegeeza. Gwe mukwano gwange asinga nyamba. Kale nfunirayo emitwalo 15 waakiri. Nkitegeera twasoma ffenna. Oli obbi wange naye sente saagala olowooze nti zibeera awo nga ziri mu kusumagira zirinze bantu nga ggwe abatasobola kukola. Nze sinze nakusindikira obwavu bujje bukweweeke ku mugongo. Simu mpulire vibrating baby soka ngumiikirizeko Katonda wangi. Olina obuzibu oyagala obukadde bubiri Saluni. Nze nakuganda busaluni bw'omunkuuba obwo. Kale obukadde bubiri bugenda kusiba nviiri kikaaki. Kati kankuteereko milioni 2.5. Kati ku ssimu. Ntekeko MTN, ntereke ku line ki? Ntereke ku line ki? Kale mukwano. Mumiikirizaamu eddakiika nga 5. Mbeera bulungi. Kyali. Otyo? Wakiri mpole emitwalo 15. Wandibadde mugezi n'onva mu maaso. Oba olabye nange ebizibu byendimu. Ogenda kwata milioni 2.5 oz'omukazi ku nviiri nga mukwano gw'omukyala waabo. Ebizibu byendimu obirabye wandibadde onva mu maaso n'ogenda. Beera ne ssente zo. Bano tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe. Tebamanyi mirimu gyabwe wano lwaki wafaanana tebanabana kusaawawo. Omukulu wange. Nansanyusa okukulaba. Mbulungi. Wasuza otya naye? Kakati nva mu office eri waggulu. Sanze toliyo. Munnange eno obuzibu obuliwo. Bankubidde essimu ne baŋŋamba omwana wange yanywedde obutwa. Naye mazima gennyini baŋŋambye bwe sanguwa kumutwala mu ddwaliro ddene. Sikwatamu. Omwana agenda kufa muganda wange mwana waffe afudde. Omwana naye mukulu wange gwe gy'okomye okukula obwongo bukwata bukwasa ayisi. Kuba nakwata omulimu n'engukuwa wano osobole okweyimirizaawo n'ebizibu byo. Owulidde? Nkuwa omusaala. Lwaki ensonga ezitalina makulu oziwanya amakulu? Tunuulira zone 9 nga bwefaanana. Gendako mu malwaliro olabe. Abantu bafa buli lunaku. Enkya n'eggulo abantu abategeerekeka abalimu ensa katoddire kana akaana akalinga emmese omusonso kakuteeke ku bunkenke mbu omwana simanyi omwana afa. Omwana afa buli ankuzibwanga nkoko ne kabojjogola wano ne kabojjogola wali ne kabojjogola wano ne kabojjogola wali. Lwaki tekaali obutwa?
nakuwa omulimu okola mu bya mmere byakulya lwaki tomuwana alya nakkuta owulidde situle family njirete wano nakuwa omulimu nkusasula oba sikusasula okunsasula kitegeeza nkusasula oba sikusasula kumpa ku sente kakati genda oyenga omululuuza omuwanywe genda oyenga omululuuza omuwanywe waliwo ensonga eziteetaka kalubiriza muntu naye olimu amagezi omululuuza ddala ddala otuuse ne ku ddaala ery'okumumanyira obwenkaniddeawo sikumanyirira gwe olaba nga bwe wafuna obusente kati olaba oli wakitalo nnyo kati okubeera ng'oli mwana wa maama ne taata kitegeeza nti nze nina okwetikka emigugu gyo kiri bwe kiti nze tojja kundaba mu kamwa onteteze na kino na kiri owulidde kitaffe yalekawo ekijja kinene nnyo bwe kiti bwe kanaaba kavuddewo ng'okatwala ng'ogalamiza eyo kubanza ensonga ez'okusaagiriramu ensonga ez'okubalaata nze togenda kuzireeta wange wafuna obusente gwe tontiisatiisa tonkolumira ggwe nva mu maaso genda gwe nkubuulira ggwe genda abula banaye manager leero nze nsimye nnyo okubanga wooli wane ne wetukolera manager banaye guno mukisa gwennyini okubanga wooli nina kyenjagala okwogera naye obuzibu nandibadde okigamba abakozi bannange ati munaye manager nze gwe nkutya ontyako ki naawe gweobeera ku lusegere lwa boosi ate kyenjagala okwogera kiri ku boosi lumpe kale olabaye ekintu kiri nti boosi oyo nze mwegomba mwagala mwana omwami oli ne wayingira bwati mu gadeni ne bwajja buzi wane nonze omutima guntyemuka kiki boosi ogula ogusajja gweyagala guli oli omusajja nze bane ne watambula obutambuzi bwati si yalina olubuto lugenda ne lugenda ne lubanga naye naawe magi tulekeemu nawe kiri ekisajja n'eri ebbuto gwe oli alinga ebokisi y'ennyaanya kati nawe munaana naawe kati biki ebyo byoyogera kati nno gwe siyinza kweteekako naye oli omusajja agenda n'akuba essuuti n'akuba ekikalu n'ogamba tulekeemu magi ngamba kimu mbaomwagalako sente biki wane eno kyogamba tatuwa kyakulya kaseera jangu mu ofisi nze kyemmanyi mwe abawala wegomba sente temulina mukwano gulyawo nze oli mwagala ebyaddala ate olaba n'oyo omunaana singa yali musajja nga alabikalabikako nga si mubibibi bwatyo ng'alina ne ku ssente nze singa mwanda abadda nga ndi naye lwakuba gwe oli mwavu naye nze njagala ba sugar daddy lwakuba gwe oli mwavu era singa obadde olina ku ssente singa ndi wuwo munnaye magi ndowooza obiwulira omwana atomedde bw'obanga kituufu oyagala omusajja wagaliza mikisa wamma manager kyogereko ekyo kyenyini boosi bw'oliawo nze nembera kumpi naye bwentyo kubanga gwe bikase akuyita mu ofiisi ye gwe manager jangu wano genda ogamba oli magi andeetere ekyayi naye nga wadde bw'oliawo bikaseera oyambala biwanvu nze singa mubadde kumpi singa nyambala bumpi bwokka nedda ekyo ekisajja ekinene bwekityo sokoleko gwe oli alinga amira empeke za big pig empeke za big pig era kyewandiŋŋambye ndaba ne siye emotoka yo ngende neetereze n'okwetereza mwe osembye tene kyagenda kulabako si yalinga ezike naye tasobola kulaba gwe bano tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe buli kimu kiri nagalaale emirimu oba bagimanyi nga kiki banna ate nze mba nzija nkwasaganye bino kiki ekigenda mu maaso wano baliwa waliwo abeetaaga okusala ssente wano buli kintu kiri nagalaale abantu balinga abatamanyi mirimu gyabwe tuukira ku nsonga manager lwaki obuvunaanyizibwa bwe mulinga ababusudde kiki ekitagenda bulungi wano ndaba ebintu biri nagalaale ki ekigenda mu maaso magi aliwa ebyo ebyansonyiwa buli lunaku nabikoowa oyo kasasiro namukugaana njagala ntuuke wano nga buli kimu kiri perfect saagala buli kimu bino byebaseeyi biri wali kati kasoma singa atuuka mu mbeera efaanana bweti nedda ebyansonyiwa nabikoowa nze siri faaza nsonyiwa mutereze emirimu gyammwe ndyoke otyo
ekyo tokiddangamu engalo simanyi oba wazinaabye bulungi ozintuusizaako zinkwatako ddaba bw'ofaanana eryo gwe n'omuntu asobola okubeera naawe n'ayimirira naawe eddakiika 2 oba 3 oba 5 todda maneja duumu aliwa bano batambula n'ebiwuka ebitategeerekeka fuwa wonna omulimu gukulemye okukwasaganya olabika totegeerekekyokola embeera ng'ekaluushi ne mukwano gwange gwe mbadde mmanyi kyali mukwano gwange gwe ntambula naye mu kifo ky'okunyamba n'anvuma buvumi ate n'akwata $2.5 n'azisindikira omukazi abantu b'obuzoni naye tebakyalina mitima omuntu akoze atya omukyala agenda kunfaako omwana wange naye bamugobye oba nkubireko mukwano gwange kaasa naye naye anyambye nnyo kaasa anyambye nnyo ate alina oluteeka lungi omanyi bwe yagenda n'asoma amateeka oluteekateeka lungi sente zange olina zizza bwoti olina okuziteeka mu bwezi naye sina kyakkola ngenda kumukubira kubanga embeera enyigiriza nnyo katonda wange ngenda kumukubira ngenda kumukubira wangi bannange Liz bannange mukama katonda yankubyeko omusajja yankubyeko embooko y'omusajja bannange eri enyirira bannange nasabanga mukama katonda neŋŋamba mukama katonda nzanyi naye mukama katonda ankubako omusajja anyirira alina sente Miriya Liz ne mumala mumulabako ayina sente omusajja anyirira wano mu zone 9 amaduuka gonna amasomero gonna kalina byonna bibye Georgie bannange musanyukireko Georgina omusajja akola mulimu ki sente azifuna atya laba nnono Liz I don't want to know oba akolawo oba pepa Georgina bwaziba nga weeziri azere tuzirye fe tukimanyi bwobeera obulungi naffe tubeera tuti tuzirye embwaggwe bannange ajja mumanyi tunywemu ku lwekyo sayininge bannange munsanyukireko ekyana bwe munakirabako namwe mugenda kukkiriza Georgina bwoba obulungi nange mumbejja sweetheart welcome bannaye nsanyusa okukula nga nsanyusa okulabako nsanyusa okufa obufi bannange mbadde eyo ng'omutima guli eno nange ndi wano okulowooza okufa obufi welcome naye maama mu zooni 9 kino ekifo kyewalabye nti kye tulina okumiitingamu mwe tulina okuliira sente ekifaanana bwekiti olimbanya akafo kaliroko nnyo driver aliwa akantu kange oyise nako oba kali mu mmotoka jangu tulabe wano tewabulawo biwukawuka bitategeerekeka wano gwe wano wasimye okujja tuliire sente sweetheart nsanyusa okukulaba nange nsanyukidde ddala okukusanga nange nensanyuka bebi kakati no mukwano wootuukidde otyo bano gye mikwano gyange ekiki gino gye mikwano gyange ekiki yes dad ekiki yes wulira kasasiro no gwayogera mu zooni 9 walonderera buno obuntu gye mikwano gy'oŋŋamba gy'olina wangi nze ndaba damage mwereere owulidde otunuulira oli n'embata temubojjako kawuka olaba nga beetaaga renovation nene nnyo bakuddaabiriza bamugoka ne bakwatako n'enkonge engoye ze bambala tezitegeerekeka batambula munusu nga 2 3 kati beetaaga okubeera nga obulamu bwakukyusa bukyusa buto owulidde awo omutindo ate oba ogusizza wansi dad omutindo ogusizza wansi mwalidde kaki ennaku ng'eriwa balabika nga abayala bonna
Lwaki timufunye omwana aliwo akola wano bandibadde baleeta menu nendaba kiki kye basobola okulyako embeera ngitegeera okusinziira bwe bafaanana. Thank you, babies. Thank you. Welcome. Bwe nkola bwe ntyo. Ze embeera zange ezo. Thank you. N'ekifo kyennyini tekitegeerekeka tekijja mu kitiibwa kyaffe. Oba twetaaga appointment endala. Kirabika twetaaga appointment gw'olaba otya ekifo kino. Manager nange sikisiimye. Wano tewabulawo biwukawuka bitategeerekeka. Lwaki tonvuga n'onzija wano? Twetaaga appointment endala. Sigenda kubisobola bino. Ojja kunkubirako? Yes, Dad. Hey, you call me. Okay. Georgina, Miria, toddamu kutuyitanga ng'otwetera kino ekisajja kyo ekibutika ebitama. twetaaga renovation. Noyoka otuyetera kino ekiwumbe ky'omuntu. Kyonna amatama gakiringa buno mutamuzadde. Emiria, Naawe nedda. Yamusagadde ku kukiswa. Sente wezi. naye. Ngesaagadde kugamba nga kitudde wano. Kitudde wano kiringa omuwumbo gw'emmere. Nekyoka kitumanyira okutuuka kwekyo. Mutwamala engoye za bibiri. Georgina naawe bw'oba olaba zino za bibiri. Namwe oli mugagga bwebongera. Bagagga? Yes, Bagagga. yagenza okulaba nga wano tamakinga. Nekyoka kitufuira ddumu kiringa ekitufuira ebiyenge. Kiganza kwanga tuli biyenge. Tugende tulye ssente enkwata. Sika ssente. Yes, alese ssente. Tugenda kuzira leeta. Leeta ssente. Jalijja muli mikwano gyange. Mbadde ngambye kamba okuzira zo tugenda zirya. Georgina kugambayo ekintu kimu. Gamba ekyo ekiwumbe ekyo. Bwe kibanga kibutika amatama tekiddamu kibutikirako. Ebigabo bikiringa bya kibiro bitimba ebito. Bannange wamma tugende naye Miria. Nze ni munyiivu nnyo Georgina. Miria tumuleke. Omugagga taba nanjogera Miria. Aha, manager. Hey. Bannange nsanyusa okulaba. I tell you what. Tell me. Nze nawondabira wano. Nva kulaba boss. But then what happened last time? The thing is, the other guy might be abnormal. For real, he's a goal one. I've tried my level best. Buli kimwe mwala chakola sikirizo musajja nkikoze. Naye tekisoboka kubanga guy takola. He's working. Tawakana. Inzolaba inkoze buli kimwe omuntu kyasobola okukola. Nterezeze ebitoji musimudde katuuyo. Buli kimwe nkikoze naye oli omusajja akanyatunula bw'ati alinga ggoonya. Naye omanyi ayinza okuba tiyasiima nyambala esooka weetunuulire munna bali bagagga babeera n'abantu bavunaanyizibwa nga yeetaaga ng'oyambalako bulungi n'oba omukyalo. Leka naawe olaba gwobeera mu ofiisi ye n'ogendangayo naye ng'oyambala ebyo. My dear, me, I'm not interested in that guy. Nkwano nti oyo guy, the way you see me, sisobola. Naye kyenkugamba. All in all, manne, nse njagala ssente. Tuusa ku nnyambala. Enyambala goma iruno olugoye lwa mmeka. First look at me. Chichi newaba musajja nga agakatonda ayina nvi. Olulaba bw'ati agamba ho. Ate kati nga yakuganya ogenda kukola. Oli yatomera ndiga. Nemone n'olyoka onfuuyira dduumu. Magi nsonyiwa omanye guli mulimo. Olunaku olwo sirirwerabira n'onfuuyira dduumu ate sikola ndifuuyiddeko ero naye direct. Magi era ebeera bizinesi ze bwe mbeera ku bizinesi saagala muzanyi. Naye munaye kiro ogezaako. Ingezezaako naye nkooye. Kiro ogezaako. You never know. Mwana wange Ado. Wanji daddy. Kakati njagala oddeyo ku ssomero. Iye. Naye omanyi ssente gye nzijja olaba mbonaabona okufuna ssente. Iye. Ntetenkanya wano na wali okulaba nga mubeera wano maama wo bakamulongoosa. Owulira bebe Ado? Iye. So njagala bw'obeera ogenze ku ssomero. Mwana wange osome. Todda mizannyo. Nze ojjalaba reporting nze akulembedde abaana. Layira. Ekyo no kyoyogedde kizaamu amaanyi bebe wange Ado. Osome bulungi todda mizannyo bebi. Iye. Bane todda mizannyo kwanja bakulaba reporting nga goba kulembera. Iye. Okitegedde? Iye daddy. Kale bebi. Kakati genda ku ssomero. Naye ate otambula bulungi mu makubo. Kale. Tebakukoona. Iye. Weegendeze tozannyira mu makubo. Kale.
Ne daddy. Wanji? School fees wazimpereddeyo. School fees zonna nazisasudde. Tebakubanja wadde n'ekikumi n'eki. Tebakubanja wadde n'ekikumi n'ekimu bebi wange. Gwe kyolina okukola kusoma busomi. Yes, daddy. Kale kibebi kyange. Bye, daddy. Baby ado. Bye. Omulabye? Ekituufu kiri nti nze nkuyise. Naye ate tekitegeeza kunsemberera nnyo bwe mba nkuyise. Njagala okozesa amagezi agali mu mutwe gwo. Okitegeera bulungi? Okkirira obagambe bantegekera ebyokulya. Wabula omuntu eyalunga omunnyululi nali ndi wakumugoba neerabira bwerabizi. Leero bwe batateekamu bwegendereza. Awo we twawukanira. Wandibadde watandise dde okutambula. Kale boss kaende mugambe. Otegeera obudde bumaze kukuyitako. Chali. Musajja gwe. Mukyaliyo? Gye tuli otyo. Kyali tokyakwata abantu mu ngalo. Nkwata abantu mu ngalo kati naye nkukwate mu ngalo. Mawanda, lwaki timumanya levo? Kyali ndi mukwano gwo. Oli mukwano gwange ekyo si kigaana kuva ku ssomero. Ekyo nkitegeera bulungi. Engeri gy'okkiriza nti ndi mukwano gwo. Otyo? Ninawo ekintu kye sitategeera wano. Lwaki ogenda ku kyalo ng'ovuma buli omu, ovuma abanaku, ovuma abakazi, weeyitaani Kyali? Kwe kugirira okundaba weeyitaani. Olowooza bw'oyambala bu fitting n'olowooza owaaye mpola. Tetulabangako bantu baalire balina ssente. Bw'oba onsingako kayinki obuwanvu tekitegeeza kundaba mu kamwa. Owulidde? Ontegeera bulungi. Saagala ofuuke kansala. Gwe togenda kunkwasa mpisa ku myaka gino. Tomanyi gye nzija ssente, tomanyi bwe natuuya nafuna ssente. Gwe tosobola kunkwasa mpisa. Kati bwe mba nvumye kati obusiru obwo bugenda bukusensera. Naawe obusiru bukusensedde bukulya. Olwo obusiru bukusensedde butandise okukulya mu busomyo mu misuwa kuba gwe togenda kumbuulirira myaka. Olowooza bw'oyambala obusozi obeera w'amaanyi nnyo. Ogenda kunkwasa mpisa. Kyali embeera ekyuka. Embeera etya? Abantu b'ovuuma weegendereze. Kati nze togenda kunkwasa. Ye kiki ennyo ekinneereza? Manager aliwa omusiru aliwa naye. Leeta tu bino ebyenje modu eno nakugamba ekyo bikolera. Omulimu kukwate kwasaganya. Kiki ekibaddewo? Kyali weegendereze. Stop. Nga mirundi ebiri. Ekyo njagala kikobeeremu amagezi agategeera. Kamanga jabale kosera. Laba kano ennyambala yakulema kalabe kafaanana ng'enkolongo ogenda tuswaza kutuusa ddi tosasulwa wano. Emmotoka yeweddewo boosi. Bwe nakugamba okusaaga ebintu oyagala kunkubya puleesha omulimu olabika ogukooye. Mukama wange sikusaaga ne bookebera mu mawulire sirimba. Naawe leka kwogera bintu bya kitumbaavu bwebityo. Byo mukama wange boosi. Nva mu maaso naawe oleeta misiraani oleeta mawulire ga misiraani ate oli wano tovaawo. Kiki naawe kite musawa yakanayo kyani kiki? Bosi ababanka babadde basaba kwogerako. Nva mu maaso naawe ate ababanka batya kusawa enzibu bweti. Bannange. Modu eno nakugamba ekyo bikolera omulimu kukwate kwasaganya. Kitaffe yalekawo ekijja kinene nnyo bwe kiti bwe kanaaba kavuddewo ng'okatwala ng'ogalamize. Mu zooni 9 walonderera buno obuntu gy'emikwano gy'oŋŋamba gy'oli. Kyali wazaalibwa kwa njala osanze munnaye ekyokulya nkoze eki? Nkimaliriza. Nga kinkoze bubi. Sinalaba kantu obwenkya konna akadda mu lubuto. Ne muganda wange nkwegayidde bwegayiriza. Naye nkubuulire Mawanda. Abagenyi ba wano tebatuula ku ttaka, tuulira ku katebe. Wamala wano muganda wange. Muganda wange nkwegayidde tuula ku katebe. Tofaayo. Ennaku bwekusanga ogigumira wajja kumala. Tuula ku katebe nkwegayidde. Wajja kumala tofaayo. Ndi bulungi. Embeera ekutwala. Ndi bulungi. Musajja munnange ensi erina ettima. Abantu balina agatima ag'ensolo. Teyandibadde mukyalo oyo landiredi nanzigalira ebweru olw'emitwalo 6 ng'akayumba tekaliimu n'amasannyalaze.
kunfaanana y'akayumba nga bwe kafaanana na obuzina bwange nabugalire mu nyumba ebiruna nanzigalire bweru kati nze ngenda kusulawa Kyali kankujjukize omanya abantu be wavuma omanya abantu be wagenda ng'ovuma ku kyalo kyonna nga bwe batalina magezi nga bwe bali mu bifaananyi byani simanyi Katonda tabamanyi n'ofuuyira buli omu dduumu ojjukira lwanfuuyira dduumu Kyali nakugamba ensi ekyuka ate ne nkugamba ensi madaala abalala babeera balinnya ng'abalala bakka so bw'obeera ofunye sikyetaagisa kweraga takuduulira balala okirabye gakulukutira gye gaali gakulukutidde olumu gagaana weraga kulukuta etonnye singa eba tetonnye tegayitayo naye kyolina okubeera ng'omanya kati ntaasa kumbe ekisinza okundeeta siri mugenyi nga mugenyi wa bulijjo tofaayo Kyali nze omanyi oli muganda wange kuva ku ne bwetunanywa buuji eka naye obulamu bune oli muganda wange kuva ku ssomero Kyali kyolina okubeera ng'omanya ddamu kumpisa abantu bonna olina n'okugenda mu kyaki ne weetonda abantu bonna be wavuma kuba togenda kusisinkana omu ku omu omwetondere nze kennyini wanfuuyira dduumu naye nze nakusonyiwa nga muganda wo so kaakati emitwalo 6 si kyekyamaanyi nnyo ekiri awo ngenda kukuyamba kubanga mpulira owoza ate kankuwere ddala emitwalo 10 neyanziza mukadde wange neyanzege kyonkoledde oyinza okulaba ng'ekitono naye oyo ali waggulu akuwemu by'osinga okwagala by'osinga okwagalira ddala mutuufu onnyambye onzije ku muguwa webalire ddala munnange naye weekwase Katonda